Kadama TV olwaleero tugenda baleetera omukyalo ono abadde ku kyeyo oba akadaama ng'alina ebintu by'ayagala otwennyonnyolamu. Ebintu bino byekuusa ku nneeyisa z'Abawarabu, ebitambula mu nnyumba zaabwe, amajini n'ebintu ebirala. Nalikusabye owulirize emboozi y'omukyalo ono eyinza okuba yeefaananyirizaako eyiyo, yeefaananyirizaako ne gye baakunyumiza oba yeefaananyirizaako n'ekintu ky'oyinza okufuna gye buggyaawo. So bw'onooba omuwuliriza oyinza okubeera ng'ofunamu n'obeera nga olina engeri gy'ojja okuvvuunukamu obuzibu buno ye bwe yali ayiseemu, oba n'omuwa ne ku magezi engeri gy'ayinza okubeera nga akolamu ekintu kino ekyamutuukako oba ekiri mu kumutuukako. So njagalanga nnyo tusharinge information eno ebeera nga ejja tuwa amaanyi n'okulaba nga tuvvuunuka ebizibu ebimu kasita obeera nga wali okiwuliddeko, kibeera si kyekango. Yes nyabo, hello, oli Kadama TV? Yeebaleko ssebo Kadama TV, obulamu bugamba ki? Naffe gye tuli era si nnungi, kale bwe tuli balamu tukyebaliza Mukama n'embeera si nnungi. Amannya agange kanjogereko lya Kisaakye. Kisaakye naye mpulira obusungu n'ennaku n'okulwa n'amaziga. Lwaki? Lw'abantu ebiseera ebisinga abawakana nga bawakanira ensonga ze batamanye. Nga bawakanira ensonga ze batamanye. Butuufu omuntu bw'aba nga yaliwakanyenga ekintu ng'amaze kulaba nti oli agambye nti gundi nti ennyanja tetta naye n'agwamu katamanyi kuwuga ne tulaba batemutta. Naye bw'oba nga gweotuuse ku lukalu n'osekerera ate abafiira mu nnyanja basikitegeera. Nga kyeŋŋambamu nti kyeŋŋamba kye kino nti abantu abawakana ku bintu bye batamanyi bakola bubi. Baalirese abantu ne boogera naye oli bw'avaayo n'awakana ekitegeeza aba alemesa oyo yaliyogedde. Naye nga tuyita mu mbeera etali nnyangu n'akatono. Tuyita mu mbeera etali nnyangu n'akatono. Era abo abantu abawakana mbagezanga kugamba nti bannaaye abazaala tebafa. Bwekityo bwe kitegeeza kubanga abamu bavaayo nga tebafiiridde mu ssanya naye ate abalala bafiirayo. Eno gye tuli bano abantu balina ebintu byabwe oba ssente oba kiki. Ebiseera ebisinga bijja ne bikonkona ennyumba. Bo bwe bavaawo bijja ne bikonkona ennyumba. Ne bwe babeerawo bisobola okukonkona ne basindikayo ggwe. Bwe kibanga si kyekyo oluusi ne bakuwa ebinaakale byabwe bihuula byabwe ne bagamba bitalaaza ennyumba. Bw'atambula n'atambula ng'ayogera n'amala n'akwata n'agamba naawe twambuza. Ye n'asigala ng'alaameeza bw'akuwadde akagundi kaabwe okatambuza ennyumba yonna. Wayita ebbanga nga naakajja ngenda okulaba nga buli lwe neebaka nga ndoota omukazi tulwana naye tukola ki ne tulwana. Oba oluusi nga neebase ngenda okulaba nga nsikako bulangiti naye nga bwakutte bw'ati ng'agisikako kuba aba ayina okukoona ku mubiri. Bukeera ku makya kubanga oluusi nga ndoota mugamba nti lwaki osika bulangiti yange ne musamba tteke. Naye waakutte nkulayirira nga ntya Katonda Mukama ankole ky'aba ayagala. Bw'aba akutte bukeera ku makya nga maaka weeziri n'oloota ng'ekintu kijja ng'oba gunyonye ne gujja ne gukwerambika ku mugongo. Bwe gukwerambika ku mugongo era okeera ku makya ng'owulira kamunguluze. Ogwo oguntu ekiro bw'oguloota nga gukutaddemu enjala ku mugongo era owulira nga gukunywamu omusaayi ng'owulira amaanyi gagenda gakuggwaamu, owulira n'olwana n'ekintu Katonda n'ayamba oluusi n'okivuunuka.
kakati bukeera ku makya owulira tolina maanyi kati olowooza akuluma n'okuluma naye ekyoku kye nafuna era bannaaye abalumbibwa ebijinni ng'ebyo amagezi ge mbawa kuddira ofune akatungulu okasalamu mu makkati kubanga kye kimpeweezezzaako okasalamu mu makkati n'oteekamukko n'okamamirirako awo w'osaze n'omamirirawo omunnyo n'okasiiga mu bibatu by'ekigere kyo wansi w'ebibatu by'ekigere kyo kati nno ekyo bw'oba tosobodde nga kikola buli lw'ogenda okwebaka ekyo kikuluyambako kuba ebijinni tebyagala binnya bwe kiba nga si kikyo waliwo pafyumu eziwunya ennyo eyo osobola ogyekuba mpozi n'abalala bimukuutira butasula bwereere kwambala mpale empanvu butasula bwereere ne buziba bwe buti n'oyambala ekipale ky'ekiwanvu ekipale ekyo n'okikubako pafyumu eyeewunya ennyo bw'eba tewunya nnyo waliwo obuntu oba babuyita batyeno batera okubeera mu mayumba ago bubeera mu buntu obwo bubeera bwetuufu nga bwe yali badde nga sweet pepsi naye nga bwefaananyiza nga bwe baakola mu ntumbu simanyi naye bwe naaba kyetaagisa ejjanja kuba nga nkola ki nga bwe banaaba tebabutegedde ejja kubukuba ekifaananyi obwo obuntu bw'okwata n'okasekula ne kagonda n'okakwata n'okayiwa mu pafyumu eyo pafyumu eyo neeyongera okuwunya n'oba ng'ogyekubako ku kipale n'oba ng'ogira pafyumu eyo erimu obuntu ng'ogyesiigako ku kipale kati awo ebijinni tebikulumba naye bannaaye nwanye n'ebijinni omwaka mulamba n'ekitundu n'olaba omukazi ng'ajja ekirala nze kyembadde nsaba nga nze tivi eno nga bwe yatuyambye kitadaama tivi ssebo mukama wange nga nfukamira nga nkusaba mwongera okutuyamba naye endowooza yange ebadde etya mu mbeera gye ntuseemu nga ndabika tebampa ebitali bituufu gye nalya ate omwami n'ambuuza nti naye Uganda waliyo abasawo ne mugamba ye n'asirika olunaku olwo nagira lwe nabaga nsigenda mu biyumba bikola mu biyumba birala bandi awo omwana najja n'ambuuza nti naye Uganda waliyo abasawo ne mbagamba ye naŋŋamba tewaliyo basawo mu kyo kinyi ede eyo ne baŋŋamba tebagenda kubeera ennyumba nene biki bagenda ewa mutoowera kati bampeera ebikyamu bye nalya kati maloba ntuma leeta kino leeta kiri naye nga namugambye nti nze saagala kugenda lwakuba yali agambye tebagenda kukomawo balina gye bagenda nti gye tugenda nabo fundikira bantuusiza bwa mutowo neyefuula gwe tukola naye emirimu naye ndowooza kyamuyinza omugamba nti sigenda kukola mu nnyumba ndala era kyeva olaba nti sigaanye abamu tubyogera naye oluusi bituleetera obuzibu ndya kumala okulya ntandika okusinda omutwe gunnuma ntandika okusinduka eb'emmeeme bikusensinga nti waliwo kyendidde ekitali kituufu ngenda mu tooyi nenguga kale wewawa nazza balansi naye ate sazza balansi nga bwe kyali ate ne mbagamba tugende mbasaba amata bagaanye kati olwokuba distance gye natambula paka wano nenyaako ku mata nasekula ebisenza nali nabisekula kubanga eno amajaani g'eno bakambwe nnyo gono n'amanyi nga mpirina mu kaveera ngira nembisenyesaako nenkwata nentabula amazzi nembitabulamu nenywako nenywa naki nenywa n'amata
era byanjokya akamwa konna kajja ne mu nnimiro. Nagenda mu ddwaliro baamugamba ntwale omukyala enkeera mu ddwaliro yagaana, omusajja yantwala nga siri mu mbeera nnungi n'antwala. Ne banziggyako omusaayi banjeko ne bamukebera, naye mu butuufu bwakyo saamanya kye baayogera kubanga ebbaluwa baagiwa omusajja gimusabye nti leeta eriko Oluganda n'Oluzungu nga bamaze okukebera results. Omusajja ebbaluwa nagimusaba, omusajja teyampa bbaluwa, ate nenjukira n'okunkebera press era omukazi yagaanira ebbaluwa. Kaakati bwe twakomawo nengapitawo ne ŋŋenda mu kisenge, omukazi yali mugundiye naye yawulira nti tukomyewo. Ekisenge yalinga tayagala kujjayo ng'agamba kiwunya, agamba tuwunya biki, mpunya nti abaddugavu babeera bawunya tebanaaba. Naye nga olwo yajjayo era teyawulira nti oba mu kisenge kyange muwunya, n'ambuuza bakuwadde eddagala ki. Yalisanga ndiri awo nga mmirako, nalituunako nalisobola n'atambula n'agenda. Nze kyandeetera mu mutwe nti noono okubuuza bino waliwo kye baali bamanyi. Naye ne tukuba nenkomawo nembeerawo, naye ne ngenda nga ntereera mu mbeera zange mpolampola nentereera. Era kye ŋŋambiramu nti abaana tulina okubeera abeegendereza. Bwe bakuwa nga bakibeze nga obadde tolaba oba n'olaba ng'abeze emmere atandise okugamba nti ate genda oggyeyo engoye ate kola boti ku mmere, era manya nti ayina ky'ayagala okuyisaawo. Bannaaye manya nti ayina ky'ayagala okuyisaawo. Kasita abega emmere n'adda awo n'akutuma oleme kugamba agibege mangu nga tolaba, manya ayina ky'ayagala okukola. Ekyo mubeere beegendereza ku ekyo. Bano abantu babi si bangu. Bwakusindikira agantu ge ne gakulemwa kubanga nago gamanya nti ono atulemye. Waakiri akutabulira kanyo kawulire otera ofa atuukirize kiri kubanga aba yakuwaayo ndowooza ddala obanga talina bwana wamulala aba ayina okutuukiriza kiri waakiri akuggyawo. Kyekyo nze kyembadde nsaba tekyayigira omukazi najja, naye kyembadde nsaba senga kibadde kisoboka okutuyamba mwali tuyambidde ddala, oba buli kadaama at least twalibadde buli kadaama nga tteeka gibakuba $30 oba 5, at least ne tufuna oba eno oba eno e Saudi Arabia ne tufuna eddwaliro. Nga kadaama okudda e Uganda basooka mutuusiza awo mu ddwaliro eryo ne limukebera, kubanga abaana bangi bava eno nga babawadde ebikyamu era ne bafiira mu nnyonyi oba ne bafiira eno oba ne bafiira e Uganda ng'ayiseewo ebbanga. Kuba bano abantu balina ebidagala bingi, basobola okuwa ebidagala mpola naddala mu kantu akatene kuba ne bw'obeera n'abaana b'omuyumba. Naye wayinza okubeerawo nga sigamba nti omuvumye, sigamba nti naye alagamba ekintu n'okigaana. Agamba engoye zaabwe enkyafu zibeeramu ebikyafu n'agamba zozesa engalo zo. Waliwo ekyuma ne omo wa bulabe w'amaanyi eno naye n'ayagala ozozese Clorox enjeru zirimu obukyafu, ayagala ozozesa engalo. Bw'ogaana ekyo kyokka kikuweesaayo obulamu bwo, okugamba n'atwala obulamu bwo olw'ekyo kubanga ogaanye. Ye alaba nti kadaama talina kugamba ye taddibwamu kuganga masiikini like nga gwe kadaama.
toyina kwegamba Joyce kumugamba nti akino nedda oba kino sijja kisobola bw'aba aleese emmotoka y'amazzi ayagala gitikkule wakoze dda tonnaba kulya ku mmere okuva ku makya paka obudde buziba ne baleeta oluusi kagaati oluusi ne baleeta akagaati buno obwa laawundi waliwo ebyo bayita goroga ng'ekibeera kale ebeera nkoko naye ng'erinanga kabalagala k'e Uganda ne bakateekamu akati kyekyeggulu teebereza ataalidde yasiibyakola ne baleetaako nga koolina okulya nga ne soda ne bw'aba aleeteddwa ye tanywa kadama tasobola kunywa soda ne kadama n'anywa soda n'oyagala okwegulira ebintu n'ogamba nti oba kale kangende muntwale ne bakutwala naye obeera ne limiti ebintu by'ogula bwe kadama tasobola kugula mukebi gw'amata kubanga yajja kuswala tasobola kutwala mu moolo nnungi era bw'aba akuyambye n'akutwala waakututte akutwala awantu ng'ebintu birya bbeeyi nnyo ekyo alabe ng'okivaako olina kugeegera tolina kwambala bulungi tolina kyokka n'okunaaba obunaabi oba ogenze mmanju ng'omuntu okweyamba olina kupimibwa kaakati oba okyali eyo emmanju najja n'akuba oluggi lekeraawo ekyo kimala kyofulumye kimala lekeraawo vaayo n'oba ng'onaaba n'agera ekiseera nti lekeraawo okunaaba kati awo bakulaba ng'ogenze ayefuba okulaba ng'aneemisana akulemesa okunaaba ne bw'oba oyagala nnyo n'ogenda n'onaaba ettaala n'ogigibwako naye ng'emisana lwonna esiibye eyaka naye gwe essaawa z'ogenda okunaabako n'akulaba nti oyingidde ye maama n'ajjako ettaala oba oluusi n'atuma omwana lumu n'enzigulawo ne mulaba ng'afumutuka emisinde aggyeeko ettaala ne balinnya ne bagenda ne bajjako swiki amazzi eno gwe omaze okwegira sabbuuni ogenda okugira amazzi ng'amazzi tegaliiko bw'oyambala olugoye n'ebyovu byo n'oggyako no ku gundi kulaba tegajja negagira ogenda okulinnya waggulu eswiki bagiggyeko amazzi eno tegajja kati awo nno n'ekiyigira amagezi nti amagezi kyekizibu kati nga nina okusooka okufuna ekicupa nenjiwamu amazzi nengenda nembala nengira kubanga aba baagala kisawa okukinaabiramu kati nze nkozesa kataapu akalimu mu kiyigo bwe ndaba nga bagagyeko nga nkozesa ekicupa agali mu kicupa ne bakiyiga ekyo ne bakita n'essukaali obusukaali omunywako bw'oba onywedde ku makya tewali kikuzzaamu kunywa cyayi naye ng'ate bo batabula ne bw'abeera mugenyi ng'agenda kunywako tampeku oba bbiri atabula ebbinika nnamba naye ssukaali waamu omugenyi n'anywako ebikopo bibiri oba n'obutabula kuba obukopo webubeera butono asigadde n'ayiibwa buulire nze mbadde ŋŋamba twalibadde mutuyamba oba ne tusobola ofefenyi bakadaama nga buli tteeka buli muntu agibwako ssente abaana bano nga babatwala mu ddwaliro eryo bakadaama era ng'alwadde oba ngadde e Uganda ng'alina okutuusibwawo ku ddwaliro ne bamukiikinga bulungi ku ezo ssente bw'obanga Katonda akuyambe gwe n'ototuuka ku kizibu ezo ssente mbasira lwaki oba ogamba nti ate nze situseeko kizibu bazimpe ziyambe ate abalala kijja kuyamba n'abalala ate oluusi n'okwenyumiriza mu mulimu ogw'abakadaama kubanga nabaana bwe banaamanya nti zizeewo eddwaliro eryo nga ly'abaddugavu bajja kuba tebakyasobola kukola muntu kikyamu ate n'ekirala oba kisoboka era eryo nga lisobola okuba nga abaana kuba baaba bayisizaawo baabamanya baaba balinako kugamba ennamba zaabwe nga basobola okumanya abaana abo ebifo oluusi bye balimu n'embeera ki gye balimu nze ŋŋamba kyalibadde kituyamba nnyo okusinga omwana abaana bafa nnyo nga bafa ate oluusi olw'obusente obutono bwalibadde obwa busoboka naye
omwana bw'afiira eno bamukulubya bukulubya kye babagambye eno kyekikoma nga batwala nga baziika nga tebamanyi kituufu kibasse. Bagamba yafudde kiziiro. Eno abaana tebafa biziiro. Ebiziiro bye bafa bayinza okuddira ne baggalawo. Bwe bamala okuggalawo oba ne bajja n'ekkufulo ne baggalawo ekisenge ky'olimu weebase ne bayiwa Clorox ku mulyango. Clorox n'akumalako oxygen kubanga nze kyali kintuuseeko. Naye nga mpulirwa ng'omuntu ampita nti gundi ofa kisaakyofa. Ngenda okudda eri nga ninga gwe babadde nga gwe bakutte bwe bati ng'omukka sikyasobola kufuna mukka bulungi. Ngenda okuwulira nga ennyumba ewunya Clorox ena. Nengenda nenzikulawo eddirisa lyange mpola nenkwata tawulo negiteeka ku gundi genda okugipira nga eno sinki ejjuddemu Clorox zayiwamu nga liita 2. Ekyo kkanni nange tewayita yadde tokubawo yadde oluta. Nangamba mbu ebadde ewunya agiwulidde kiro. Ye sinki ziri mu sinki 7 lwaki ezo zayiyeemu okumpi n'ekisenge kye? Ye lwaki agiyiyeemu kiro? Ye lwaki bwamuyiyeemu nze taŋŋambye ate bo ne bafuluma? Bannange tulina okwebereramu naye mutuyambe gye ga magezi gange oba kyekirowoozo kyange.